Amatala g'amasannyalaze ag'omu ofiisi gaali gafusse enjuba n'omwezi ewa Erica. Ng'aweza emyaka 40 yali yeerabira ddala wiikendi bwe yali ewulikika era n'okuzuukuka nga tewali alamu ekubye. Pulojekiti emu yokka mpumulemu Erica bwe yeesuubizanga buli wiikendi okutuusa ku nkomerero y'omwezi. Naye omwezi bwe gwajjanga ne gugenda, Erica yasigalanga akola nga era teyeewummuzaako yadde. Bakozi bonna baalaba amaaso ge nga gajjudde obukoowu era nga n'emikono gye gikankana bw'asitula ekikopo kya caayi. Erica wummulamu baamugamba. Yassangako akamwenyumwenyu n'abagamba nze ndi bulungi sirina ttabbu yonna. Naye mwattu teyali bulungi. Omubiri gwe gwali guwandiika buli mmere gy'ataalyanga, buli kiro ky'ateebakanga, buli kiseera eky'okuwummula kye yeefiirizanga. Ebbanja lyali likulaakulanye. Ku Lwokubiri akawungeezi ekitaali kya bulijjo, Erica yasituka okuva mu ntebe ye ey'omu ofiisi. Ekisenge kyatandika okwetooloola, okulaba kwe kwatandika okuwola era amaaso ge gajjako ekifu. Neetaaga okuwummula, ebigambo by'ayogera mu kaama nga tewali gwategeeza. Yatuukirira ku ntebe entono n'agalamira. Bwe yamala okugalamira yawulira bulungi nnyo era n'emirembe egy'ekitalo gyamujjula. Erica yeetaaga okuwummula. Ebyo bye byali ebigambo bye ebyasembayo. Yazibiriza amaaso era teyaddamu kugabikkula. Akasiriikiriro kajjula ofiisi bwe baamuzuula. Omutima gwa Erica gwali gusirise ku myaka 4 olw'obuzito bwe yali yaguteekako. Mu kuziika kwe sisita wa Erica ng'ayimiridde okumpi n'essanduuku ye, ye yali amanyi amazima. Era yatunuulira abakungubazi n'abagamba Erica yafudde butawummula. Yeerabira nti okuwummula si bunafu wabula kyabuwaze. Era ku malaalo ga Erica ebimuli bikyusibwa buli wiiki. Ne mu kampani mwe yali akolera okutuusa okufa baateekawo etteeka eppya, obudde obw'okuwummuliramu era okuwummula kyafuuka kyabuwaze. Naye amateeka tegasobola kuzza bulamu bwa Erica. Okuwummula baakiyiga kikeerezi nti bulamu bwennyini wabula si kyakwejalabya.